Abalangira n'abambejja bassebo ne bassebo bazzukulu ba Bassekabaka, bajjajjaffe abataka abakulu b'obusolya, abataka mwenna mu Buganda buli omu mu kiti kye, bamaama abalungi bannakazadde ba Buganda, bannamasole ba Buganda n'abazaana, bamaama abatuzaala ffe, abasajja abagalaggala n'abatabaazi, abo bonna abaakuuma Buganda okutuuka weeri kati omumbejja y'endagire tajuuba. Nkedde nga ennaku z'omwezi 22 olunaku luno kwazaalibwako mukulu wange gwe nzirako eyabula emyaka 3 egiyise, ye yagenda yatambula mu dda. Yazaalibwa Juni 22 era ayina ne muwala we gwe yazaala ku mazaalibwa ge, Eva, amazaalibwa amalungi olwaleero. Omumbejja y'endagire tajuuba. Nsaba okwogerako eri Obuganda mu ngeri y'okutegeeza abantu nti bye mulowooza mwe abali ku ggwanga lyaffe, abali ku mawanga, ne mulowooza nti eno okubeera ku mawanga kintu kya muwendo nnyo. Si kya muwendo n'akatono. Muleke kutulugunya baana bammwe nga mulowooza nti bw'anajja ku ggwanga ajja kufuuka ow'enjawulo. Abamu tuli wano twejjusa n'okwejjusa lwaki abaana baffe twabajjayo ne tubaleeta ku mawanga nga bato. Ate nga nze ku baana abange eyajja nga muto nnyo, yajja alina emyaka 16 ng'ategeera ensi ye. Naye abaana baffe, abaana babula, abaana bw'aba ng'alina omukisa ogumuleeta mu Amerika, omwana muleete nga myaka 15, 16, temuleeta baana eno bato. Empisa z'abano ndala. Omwana we ojja kutuuka emyaka 10 omutuukeko nga toyinza na kukakasa nti gwe omuzaala, ate nga gwe wamuleeta ng'olowooza nti omukolera kisa. Ojja kumuleeta mu Amerika nga muto, gw'olowooze nti omukoledde, omuteeketeekera bulamu, okukakasa nti omwana oyo omuttattana, omwonoonera obulamu. Ajja kukula nga tamanyi waabwe ddala, nga tamanyi kikyali, nga tategeera bulungi lwaki ali awo, ng'awamba buwambi busubi okwetegeera. Mbasaba ekintu kino mukitwale nga kikulu nnyo. Omwana bw'oba omuzaalidde mu Amerika, nze nkugamba nti omwana muzzengayo e Buganda, mutwalengako eka, abeereko eka. Oba oli mugisa oba oli muki, omwana abaana mubazzengako ewammwe, babeereyo okwo, basobole okwagala ensi yaabwe. Kye mbagamba, ensi zaffe zigenda kusaanawo. Kiki ekisaanyaawo amawanga? Mwegombe ensi eno kati erwana be bayita Abayiraani. Bwe bakutte ku nsi yaabwe, atayagala nsi agyagala, okuggyako bano be baleeta edda wano ne babawa ssente, kubanga temubulamu bitooletoole. Beegasse bwegasse kulwanirira nsi yaabwe. Ne bagamba katunywere tulwanirire eggwanga lyaffe. Naye omwana wazaalira mu Amerika n'omutuuma erinnya lye Ssebuliba, nga n'okulyogera tasobola dyogera, tamanyi na Luganda, taddangako kulaba gye wakulira, tamanyi wammwe gye wava, tamanyi wa gy'alaga. Ali mu Amerika, yeeyita mu Amerika, Abamerikaani Abazungu bamuyita ekitundu kya muntu, tebamutegeera bulungi, si muntu oba muntu. Kakati gwe naawe ky'oyagala oddire omwana wo ayina emirandira. Temumanyi baddugavu bali wano ngeri gye beegombamu, kuba nti nno nabo balina amawanga bamanyi gye baava. Mulowooze nnyo nga mukola ebintu. Kiki ekigenda okusaanyaawo amawanga? Iraani bagambye Iraani ensi bagamba esukka myaka 60 nga ggwanga. Naye lwaki bali wamu nga balina ennimi ezibasoya okuva eno n'eno n'obugagga bwe batuddeko, naye Katonda n'abanywereza mu mawanga gaabwe? Njagala okutegeeza abantu naddala mu abavubuka abakyazaala abaana
teri mwantu alina ggwanga nga talina lulimi lwe lumujja mu nnimi ndala. Teri ggwanga libeerawo noga nti nze ndi Muganda nga tomanyi buwangwa bw'Abaganda. Kiki ekibonerezo ekituuka ku abo abeegaana amawanga gaabwe? Enkomerero yaabwe ebeera ya kuzunga, kubunda na kubulira mu nsi na kuzaawa. Toyinza kulowooza nti olina omwana wadde wamutuuma erinnya nti Nankya. Nankya tamanyi Luganda, tamanyi nti Nankya lirina n'ekika, tamanyi nti gye bava ebika byaffe bituuma amannya ga njawulo, tamanyi ggwanga lye kyekiki, tategeera kiki kyali, ate ojja kumuzaala omutugambe nti nze Mulangira Ndawula, nzadde omwana muzaalidde mu America, ndi Atalanta, omwana ye Nkinzi. Nkinzi kitegeeza ki? Nkinzi ategeeza ki? Nkinzi yaani? Era Nkinzi kyekiki? Era yazaalibwa wa? Ava mu kabaka ki? Amanyi obulombolombo n'obuwangwa bw'Omuganda? Amanyi kiki omumbejja wa Buganda kye kitegeeza? Amanyi obusika bwe obumusimba mu Buganda oba mu Bumbejja bufaanana butya? Gwe muveeyo mutandike okuŋŋamba nti Ndagire Tajuba atuvuma. Mbavuma kuba muŋaaŋaala mugegenga. Ozadde omwana omulekedde omukazi, omwana kale ye Tajuba. Ye Tajuba yagenda nayita Tajuba nayasamanaga Tajuba amwe princess. Ayogera Luzungu. Tamanyi Luganda, tamanyi Kabaka mwava, tamanyi Mutuba kimwava, tamanyi jjajjaawe bamuterekawa, tamanyi wa we yava, tamanyi Masiro mwasibuka. Kyokka bw'ogamba nti omuyigiriza nnyo ojja kumuyigiriza okubuuza, n'okubuuza kwogere nga takutereeza. Mubasinga okwejjusa mu bantu abakwata abaana baabwe ne babaleeta ku mawanga. Nze Tajuba nze nsookerwako. Kubanga omwana waabula, bazzukulu bo ne babula, ng'olaba ng'obatunuulira nga tobategeera, nabo nga tebakutegeera. Teri muntu alina ggwanga na buwangwa nga talina lulimi, ng'avuddyeeko obulombolombo n'ennono zaabwe. Mukugaa nti eggwanga lya Iran limaze emyaka 600. Bano Abazungu okujja okulitegeera emyaka 1200 nga bo bwe bali abantu abo. Naye banywera batya n'okuba nti bamanyi kye bali? Kubanga tebayenjeera. Bakuza waabwe, balongoosa kyabwe kye balina. Baalwanyisibwa mu myaka gye7 ensi yonna n'ebalwanyisa ne beerwanako era ne bawangula. Era y'ensonga lwaki tewali asobola kuwangula abantu abo ne bwe banaaba walwanyisiza emyaka egiwera 3 tebajja kuwangula bantu abo. Lwaki? Kubanga bamanyi kye bali. Omuntu bw'obanga tolina buwangwa, tolina bulombolombo, tolina kumanya, tomanyi kwetegeera ki ky'oli, tosobola kuba na ggwanga, tosobola kuba na kikyo. Abafuga ensi kati baazunga ne bazunga ne bazunga ne bazunga. Tebamanyi kukuuma kintu, tebamanyi kukuuma buwangwa. Nze njagala ombuulire nti obuwangwa bw'omuntu omutuusi busimbuka wano, buli wano. Baaba no Ethiopia, baabali bazunga badde eno, baazunga ne babuna ensi yonna nga bazunga. Balaalo. Batandise okuzimba mu myaka gya 80, baali tebazimba na mayumba. Mu myaka gya 60 baali tebamanyi kuzimba, nti omuntu azimba n'alima n'abeera n'ebibye, n'alima n'ateekaawo n'alima. Bamanyi nti oba n'ente oba omaze. Be bafuga ensi. Ekisinga okunkyayisa abantu bano bajja ne batandika okulwanyisa obuwangwa bw'Abaganda ne bannansi ba Uganda abalala, ab'amawanga amalala. Naye nga bo baalina ekigendererwa tikutusaanyaawo, kutubba ku nsi. Nammwe ne mukikkiriza. Ne batandika okulwanyisa olulimi Oluganda
ne balujja mu masomero ne bonoona amasomero g'Abaganda ne bonoona buli kifuula omuganda. Nsaba gwategeera ogendeko ku masomero nga Nabbingo, Nabisunsa, Nabumali n'amalala. Kubanga bw'otatendeka mwana muwala kumanya kyali, kumanya kiki kyali, oba kumanya nsi ye, okuba kumanya buvunaanyizibwa bwe, kutendeka mwana gw'alizaala mu butonde bwe n'obuwangwa bwe, ensi oba ogisse. Abantu bano abasajja bwe batyo bwe balwanyisizza Obuganda. Bano abasajja bwe batyo bwe balwanyisizza ensi yaffe. Nze nsaba gwategeera alowooza oba aloota ebiribaawo enkya. Nze nkakasa nti olulimi Oluganda senga tetulwana ennyo olulimi Olunankola, olulimi mu myaka egijja emyaka 5 ennimi zino zijja kuba tewakyali azimanyi. Emyaka 5 mbawadde na mingi. Wajja kuba tewakyali bamanyi Luganda. Wajja kuba naye nga omuntu okulwanyisa olulimi za Katonda ze yatonda n'aziteeka ku nsi, n'aziteeka ku bantu be. Olulimi Oluganda kya mukisa nnyo eri nze Tajuuba. Kubanga Katonda ye yalumpa. Tebaalunjigiriza nga Luzungu oba Luswayiri. Tebaalunkakaako era tebaalunkubira. Lwe lulimi olwange olunkakatako. Naye lwaki gwe omwana oba omuzzukulu wange gwe nayigiriza Oluganda? Lwaki toluyigiriza mwana wo? Bino ebintu bitunyiga, bituluma. Nojja omwana wo mu nsi ye nga muto n'omuleeta ku mawanga mu Amerika, afaanana Abamerika. Abamerika balina n'ensomesa gye basomesaamu abaana. Balina be basomesa nga bajja kubeera bapakasi baabano obulamu bwabwe bwonna. Ne babateekateeka nti balina okufuna ensimbi okuva ku zino okutuuka wano, ennamba okutuuka ku bano bwe bati, talina kugaggawala kusukka wano. Muteekwa okuteekawo etteeka erimulemesa okubuuka kino. Naye no mu bantu ba bulijjo nga bakulaga nti ffenna tuli kyekimu, mwena mwebamu. Bannange nsaba okutegeeza mmwe abantu abalowooza nti nno kya muwendo nnyo okukwata omwana wo omuweereza Ebungereza eri ssengaawe akulira eyo. Kyemuliko temukimanyi. Sooka okuza omwana wo akutegeera, ategeere ensi ye, ategeere kyali, ategeere obuwangwa bwe, omuyigirize n'olulimi lwe lwateekwa okwogera olumuwa eggwanga lye, olyoka omuteera ensi. Kyovola nti Abazungu baanonyereza ebintu bino n'Abaganda ab'edda. Omwana tebaamulekanga kwetakulira. Omulenzi nga tannaba kookolima, omuwala nga tannaba kweriika. Teyavanga ku bazadde be. Obwo bwe butonde bw'omukazi Omuganda n'omusajja Omuganda. Nsaba okutegeeza abalowooza nti Tajuuba asirise, tayogera ennaku zino. Nanyiigira nnyo abantu b'e Boston okulya mu Kabaka wa Buganda olukwe. Nanyiigira nnyo abantu b'e Boston okulwanyisa Kabaka wa Buganda nga bamulwanyisa butereevu. Nga tubagamba ebintu bino abamu bagamba ati tabimanyi, takola ati. Bannange njagala mbategeeze, embwa teyeerabira yajoola. Nze Tajuuba siyinza kwerabira nti ndi mubejja wa Buganda. Sisobola. Nakula bakiŋŋamba, nayonka bakiŋŋamba, bakinkulizaamu. Nkikaddiyiddemu. Tosobola kunjigiriza kubeera Muganda nga ompeereza ebifaananyi by'amayiga. Nsaba anjagaza emirembe, toddamu kumpeereza bifaananyi by'amayiga na Katemba bw'aliko wakusaanyaawo Buganda. Saagala. Okuggyako ekifaananyi kye njagala eky'amayiga eki nga Senkaatuuka mbaludde, ekyo mukimpeerezanga buli agala mpeerezanga. Naye kati seetaaga kuwulira by'amayiga. Oba oli muganda wange, beera mugezi ekimala, tompeereza bintu by'amayiga. Oba saava oba naava, temutawaana.
saagala kirungube ku mmere. Mwebale nnyo kumpuliriza ombejja ndagire tajuuba. Ekirala nze bwe nsirika ennyo omanya nti ebiseera ebisinga mba munyiivu ate saagala kwogera engeri gye ndi omukambwe ennyo saagala kwogera nga ndi munyiivu. Mwebale nnyo mwebalire ddala.